Nalukola. 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 Nebwankubadde yagassa akatambi ako yataddemu Moses Nsereko nga bamaze okubeera nga bamumma okubeera nti yagenda okukwatira Nuupu Bendera n'asalawo ajenga independent. Essaawa eno tetumanyi kikyazaako naye nga pressure entuufu eno erabika eri ku saidi ya NRM. Ekisooka kyenjagala omanye nti wetwogerera bwe buzibidde nga internet etambula kasoobo nnyo, interference ebadde y'amaanyi nnyo mu internet etambula kasoobo ddala, naye okusinziira nga bwe tulabye Nalukola sesuubira nti waliwo ekigenda okukyuka ku guno omulundi. Kuswala kwennyini kugenda kubeera kuswala kwennyini, naye ate kyenategeddeko nti Muhoozi yalabika si byaliko ennyo. Muhoozi alagala kulaga lyanyi kubanga weeteebereza nti agamotoka gasombye okujja gali ag'omuntalo nga bw'onoogamba nti kaakati lutalo galeese helicopters okubeera nga ziyita mu bbanga kugamba. Era nze wano wenfunidde ekirowoozo kigamba nti Muhoozi ono n'amala akwasa ganya embeera katugeze ey'eggwanga mu wiikisi 2 eggwanga liba libanze okugwa, kubanga pressure gy'abeerako akozesa ssente nnyingi nnyo ez'omuwi w'omusolo mu bintu ebiteetaagisa. Kakati awo kibadde tekyetaagisa nti ssente ze bakozesezzaawo, essente ze bakozesezzaawo singa baazikozesa mu kukwasaganya eddwaliro oba mu kwongerayo eddwaliro Segerenya lyali aleeseewo, just gavumenti n'egamba nti omubaka ono newankubadde nga tumusibyeko ogw'ebijambiya naye ekintu kino kyabadde aleese ekyeddwaliro abakyala okuba nga bazaalirawo obwereere katugezeko kikulaakulanya. Teebereza essente ze bakozesezza awo nnyingi nnyo, era wano omuntu wa wansi waalina okutegeerera nti ddala abantu bye boogera oba bye mulowooza mu bimujubisa bo bwe balowooza. Kati ye Muhoozi ali mu kulaga lyanyi, kulaga mmundu, kulaga biki basobole okubeera nga babatya, balina emmundu, balina buli kimu. Naye Gaddafi nga yalaga emmundu ekintu Museveni yabeerangayo buli bagenda mu kukyalayo nga Gaddafi asooka asimba emmundu ng'alaga nga bw'alina emmundu empitirivu mu bisaawe. Naye muganda wange bagamba nti emabega y'emmundu ate waliyo emmundu. Anti Qur'an egamba nti emabega w'omumanyi wabeerayo omumanyi, kati emabega y'emmundu ate waliyo emmundu. Kale ekyo kiri awo kubanga tewaliwo emmundu n'emu ku ezo gye tukolera wano, zonna bagulangule basabiriza nsabirize bwe batyo. Naye okusinziira ku bigenda mu maaso muganda wange okuswala kulabika okubaawo okw'amaanyi ennyo, okuswala kulabika okubaawo okw'amaanyi ennyo nti Nambi bw'afunanga obululu obuwera 1,000 simanyi, naye nga bw'afunanga obululu kubanga tusuubira okuba nga waliwo n'abantu bagenda okufuna 0, Nalukola obululu bwonna abututte. Naye nga munnange bwe kitera okubeera tulinze kulinda kiva ewali ku ttale senta tutegeere ekituufu ekiriwo, naye nga bw'owulidde awo erinnya Nalukola oba linnya yalisikira kwani Nalukola muganda wange wonna Nalukola. Jjukira nti chairman owa Electoral Commission Byabakama yabadde asambaze ripooti ez'obululu obwasangiddwa nga kiteeberezebwa okuba nti bwabadde babutiikinze, n'agamba nti ebyo si bituufu. Obululu obwasangiddwa mu maka agamu e Nameere Kempe Division, era bw'atyo n'akakasa n'agamba nti akakasa public nti zonna official ballot papers akakasa
ziri mu custody eya Electoral Commission, tewaliiwo ballot paper yonna eri wabweru nti ziri zonna oba oliawo ziri fake ze bagezaako kubeera nga bakozesa. Anti kati kiba kitegeeza nti bwe baziyingizaamu bayinza okuditektinga nti zo ziri fake oba babala bubazi. Kakati bw'atyo n'agamba nti ezo ezaasangiddwa oba ezoogerwako ezabadde zoogerwako Bajjoli Ssenyonyi ze baasanze, yagambye nti tezirina kakwate ku Electoral Commission era n'emphasize nga n'agamba nti Electoral Commission yabadde yo following a strict procedures to ensure the integrity of the voting process and warned against misinformation meant to cause panic among voters. Bwatyo mbe yategeezezza nti information yonna obwo bubaka bwonna emufuna obuli meant okugamba obugendereddwamu okukyamya oba okuwudiisa abalonzi mu bwewale nti bo munnange voting process ekitiibwa kyayo bakakasa nti bakirina mu ttaano era beetegefu nnyo okubeera nga bakiprotectinga. Ye Speaker Anita Among yabadde munnange naye ayimusiza ku ddoboozi nga yeebuuza Ssenyonyi gy'ali oluvannyuma lwa security okubeera nga munnange babadde babasazeeko saidi z'e Kawempe eyo. Speaker of Parliament Anita Among bw'atyo yabadde amaze okuwa ebiragiro Ministry eya Internal Affairs okulaba nga bannyonnyola ku mayitire ga Leader of Opposition Joel Ssenyonyi oluvannyuma lwa incident eyabaddewo Ssenyonyi bwe baasitoominze bwe baasazeeko ekifo kye babadde bateebereza okuba nti nno kyabadde kirimu obululu obugolole oba gye babadde bali mu kutiikinga ballot papers nga tunaatera okubeera nga tuyingira akalulu kano aka Kawempe North naku z'omwezi ezabadde 12 omwezi ogwokusatu olunaku olwokusatu bwe byabeereddewo. Kakati munnange bw'atyo oluvannyuma lw'okubeera nti nno babadde babasazeeko era nga Anita Among tebanaba kubeera nga bafuna amawulire agafa ku Ssenyonyi, bw'atyo yagambye yatadde Ministry of Internal Affairs ku nninga okubeera nga bannyonnyola amayitire aga Joel Ssenyonyi kubanga munnange Speaker yagambye owange nti manya abasajja bagenda kumegga bannaabwe wano wakiri kampiseewo kireme kuyitirawo buyitizi bw'ekityo. Ye Ibrahim Ssemujjunganda babadde beebuuza nti naye awagiraani oluvannyuma nti olw'okubeera nti waliwo ebigambibwa nti ate Nuupu ayagala musimbako omuntu kati nga bwe batyo abantu beebuuza awagiraani tenzo patawagira Nalukoola. Naye Ssemujjunganda yavuddeyo n'agamba nti Kawempe, let's all turn out in big numbers, ffenna katujje mu bungi, vote for Nuupu, tell a friend to tell a friend to tell a friend. Tegamba mukwano gwe agambe mukwano gwe agambe ne mukwano gwe bonna akalulu wa Nalukoola. Era bw'atyo n'alabika nti yabadde akigadde mu bigambo ebyo ebitonotono. Waliwo omwami omwe gwe baakutte bagamba nti yabadde agezaako okukozesa mbu oba kakonge ka mukyala mbu okulonda bwe batyo munnange ne bamukaba sajja ati ne bamukaba yabadde naye kati ku buli babadde bagolodde bonna. Kale eyo yabaddeyo muganda wange ate era still ku saidi yemu ne tulaba nga poliisi etunnyonnyola yannyonnyodde ku nsonga ey'aba Nuupu abaasazeeko ennyumba eyabadde eteebereza okubeeramu obululu wali Nameere okubeera obugolole. Kati poliisi yavuddeyo neetunnyonnyola era bo baakivumiridde nnyo. Mukulu Kituuma Lusoke yagambye nti kyabadde risike aba Nuupu okubeera nga bagendayo bokka nga tebabagulizzaako poliisi mbu baakoze omulimu kwegamba balinga abeetumiikiriza. Kituuma bw'atyo yagambye nti Nuupu bweba singa kyabadde kino nti Nuupu yabadde suspectinga about staffing babadde balina kusooka kugenda ku informingako security forces wa police
ne balima kubanga ensonga zino bazitwalira mu ngalo naye anti bagamba nti woddiza omulalo mu kyama munenga ayogera obulungi akubuze mbukati awo baprovokenze security be basanzeeyo mu kifo ekyo bwe babadde balina okurespondinga nabo mu ngeri gye barespondinzeemu bagamba kyalinga kyategeeza nti balina ngeri gye bayinza kubiranga bavunaanamu security gye basanzeeyo erimbu kubanga nuupu yabadde erina kusooka kubeera nga etegeezaako poliisi nga tebanaba kubeera nga bagendayo naye byonna mu byonna kugambye tulinze bulinzi kakiiko ka byakulonda kubeera nga kalangirira naye okulonda buli wamu nalukoola mu kubala obululu